Ngenaku z'omwezi 27 omwezi ogwo guwedde ogw'e11 omwaka 2024 guno gwennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu ne Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform bakkirira wali mu bitundu ebya South America ne bagendako mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Santiago eky'eggwanga erya Chile. Bangi nno babadde tebamanyi ggwanga eryo wawe lisangibwa kakati ngenda kubanga mbikuwa wabula nga sinaba kubanga ate nkutuusa sayidi eyo. Ensonga eno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kugenda mu kibuga ekya Santiago mu ggwanga erya Chile yali agenze kwengejinga era kwogerako n'abamu ku balwanyizi b'eddembe oba abalwanyirizi b'enfuga eya ssemateeka okwetolola ensi yonna, era bwe yatuuka eyo yeegattibwako abakulembeze okuva mu mawanga ag'enjawulo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baamuwa eddakiika n'awa speech eyali empanvu era gye tugenda okubanga tukuleetera. Wabula ekyewuunyisa nti mu ggwanga erya Uganda Parliament bwe yatuula ku lunaku olw'okosejjo lwali lunaku lwakuna lwali lunaku lwa Sunday. Kati ku lunaku olwokuna wiiki eyo eri mu kuggwako Parliament y'eggwanga erya Uganda bwe yatuula munnange mulimu omubaka omu eyagamba nti bano bali bagenze ku nsonga za bisiyaga nga Abedi Bwanika bwazzenga ayogera ebigambo ebyefaananyiriza bwe biti. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu njagadde kujja nkutegeeze nga sinnaba kuwa katambi akali mu Parliament y'eggwanga erya Uganda mukutu gwa Red Zone TV webali kubanga okyagoberera. Njagala kusooka kukutwalako eggwanga eryo ebitonotono ebirikwatako biweetaaga okubanga omanya olwo nno osobola okutegeera wa gye yali, kiki kye yaliko na biki oba oli awo byayinza okubanga yafunamu. Eggwanga eryo ggwanga baliyita Chile, ekibuga ekikulu bakiyita Santiago. Eggwanga lino abasinga obungi tebamanyi wa gye lisangibwa. Eggwanga lisangibwa mu South America eno continent oba semayanja nga bolaba North America nti ewali amawanga nga Canada, Mexico, United States of America n'amawanga amalala. Kakati mu South America waliyo amawanga omuli eggwanga lyo lyennyini erya Chile, mulimu amawanga nga Peru, waliwo amawanga nga Bolivia, amawanga nga Argentina n'amawanga amalala goyinza okubanga ate otegeera era gojja okuwulira gwampuliriza ku mukutu guno gwennyini ogwa Red Zone TV. Kakati eggwanga lino erya Chile likulemberwa omu ku bakulembeze abakyasinze okuba abato era ng'ali mu myaka egya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omusajja oyogolaba ku screen yo ye president eyalondebwa afuga eggwanga erya Chile, bamuyita Gabriel Boric Font. Alina emyaka 39, yazalibwa gwa 11, alina emyaka 38, yazalibwa mu gwa 10, yazalibwa nga 11 mwezi gwali gwa 2 omwaka 1986. Emyaka egijjudde agenda kuweza 39 naye nga bwe twogerera aba ayina emyaka 38. Ye president w'omulundi ogwa 37 mu ggwanga erya Chile mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Santiago. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yagenze okubeera nga ayengejingako n'abamu ku bakulembeze naddala abalwanirira enfuga eya ssemateeka. Wabula kyenjagala okubanga nkutegeeza nti teyeetutte bwetwazi, waabaddewo invitation oba okuyitibwa bamuyise okubeera nga agenda mu lukiiko luno. Kakati eggwanga erya Chile gye lisangibwa gye njagala okubanga nkutegeeza okusinziira ku ssemazinga owa South America nga bw'olaba ako kareedi ako kolaba nga akakuubo eggwanga erya Chile awo we lisangibwa era nga bw'oliraba ku map liriraanye amawanga gano wammanga nga bwe njagala nga kuwe. Liriraanye eggwanga erya Peru mu mambuka, liriraanye eggwanga erya Bolivia, liriraanye eggwanga erya Argentina, liriraanye amawanga amalala goyinza okubanga ate otegeera gwampuliriza nga bwe nkugambye nti kawanvu kalinga kalayini liva waggulu eri waggulu ewali eggwanga erya Peru, liriraanye eggwanga erya Bolivia, liriraanye eggwanga erya Argentina. Naye ng'ekibuga ekikulu bakiyita Santiago. Eggwanga eryo nkugambye likulemberwa musaayi muto amanyiddwa nga Gabriel Boric Font, ono nno ku myaka 38 egy'obukulu yakulembera eggwanga erya Chile. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yabadde ne Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform wakati mu kwogerezeganya ku nsonga z'enfuga eya ssemateeka. Kakati ekyabadde mu Parliament y'eggwanga erya Uganda waliwo omubaka omu eyasituse n'asaba akazindaalo n'ategeeza sipiika nti munnange twafunye amawulire nti abakulembera ekibiina ekimu bo balina ensi gye bagenze bo nga bagenze ku nsonga za bisiyaga. Ababaka ba Parliament ab'e Uganda, ababaka ba Parliament mawanga amalala bateesa ku nsonga zigatta ku nsi zaabwe. Ababaka ba Parliament ab'e Uganda wulira komedi gwe balimu. Omusajja yasituse n'ategeeza nti munnange Madam Speaker abasajja bagenze ku nsonga za bisiyaga. Joel Ssenyi bwe yayimuse yataddewo embeera gye saagala kubeera nga nkubuusa gye njagala owulirize. Ssennyonyi yasabudde omubaka ono n'agamba nti wekiba nga waliwo ebintu ebikozesebwa abantu abamu nga bayingira Parliament, nja kusaba Madam Speaker tutandike okukebera nga bwe kiri nti batukebera nga tuyingira mu Parliament, tutandike okukebera abantu abamu
nga bayingira mu parliament kubanga ekyamazima bandibanga balina ebintu bye bajja bakozesezza oluusi betasobola kubeera nga tumanya.